Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself, Wanoko Celeb. Just thank you so much for subscribing to Weva Zamuna Travida ku live television. Tawagamba program ya feberawo buli kumacha sawa nyapa kate sawa 5 ezo kumacha ku TV ze Uganda zonna ate mu nsiro nemlo kamutufuna after sawa zenyine nga njagala kubanga mbuza ko baganda bange abe UK baganda bange bali mu struggle baganda bange abe USA Canada Sweden Switzerland na mwena momo 19 ogamba otya Dax Katero ogamba otya abali mu struggle bali nomukulu amanyidwa nga Robert Chagulanyi mugamba mutya mwena twagala kubanga tubabuuza ko nona kole tugenda kwatandika ne speed ya nnyo nga tuyita mawuli agabaddewo over the weekend era nga mawuli gano agabaddewo mu weekend gabadde mawuli mangi nnyo tutandike ne story z'omwana mulenzi Guluned Zityo Lawrence Guluned era mutune tutandisemu correct because mukimanyi embeera y'obudde Kampala enkuba yatandise okubanga ekeera kutonya naye nga mwana mulenzi Guluned olunaku lweggulo yalabiseeko ko wali ewa Pastor Wilson Bugembe ku worship house era nga munnange ono yabadde atuteyoko okwebaza kwe eri omusumba Wilson Bugembe n'okwebaza Katonda naye ebintu binyo byabaddewo mu interview gye bagenzeemu okwa muno yeebaza omusumba amanyiddwa nga Wilson Bugembe ate nokubanga yebaza ate abantu abavudde kwanga bamuwagira Guluned ono limu kuyayogedde ekisooka nirasooka n'ebirungi ngende ku bibi ekisooka yebaziza nnyo mukama okuba muno yamujja mweri embeera gye yalimu namuteeka mwene embeera gye yalimu essaawa zino kati munanyirirako akoze kanyama bw'aba yagala enkoko agiri aba yagala pizza agiri ate n'ennyimba ayina ennungi ennyo neyebaza mukama olwa feva ennyingi ennyo gyamutaddeko neyebaza ne mukama olw'okuba muno yamuleetera omukyala amanyiddwa nga Zari mu bulamu bwe newankubadde byali abaze okutambula mu bulamu bwe ne Zari tebyagenda ngo yali abibaze kyakomye okukaka nayogera engeri gye yajjamu e Kampala n'akamyu ng'ayita mu baasi ate akamyu ako munnange mbu akamyu ako yakaleka wabe waka miliyoni simanyi oba gyekale batekaliyo bale nero nja tujja kuba tubuuza omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Joseph Mayanja abeere ng'atunyonyola ne Guluned mu bibi ebyabaddewo ate ku lunaku lumu agamba ewawe ku mbaga tekubula musiiwufu Guluned Bible yamulemye okusoma simanyi oba Pastor Wilson Bugembe Guluned Bible yamwadde ya luzungu oba ya Luganda Lawrence yamwadde ya luzungu Lawrence kyogere nnyo tubakuulire yamwadde yaki munanga Guluned kyawandika omanyi Pastor Bugembe ogenda obaka ekyandikibwa kyosoma naye twakitegedde wadde kyamulemye okusoma sigamba Guluned tamanyi oluzungu alumanyi nnyo naye kyamulemesezza okusoma ebigambo bino kubanga abadde musajja wattu aludde nnyo nga tagenda mu church era munnange ezimu ku nsonga zeeyogedde Guluned onagaye muno pastor nze ononsonyi wamaze ebbanga ddene nako mugenda mu church nga nkyali mu kyalo okuva enajja e Kampala sinyangako mu church naye neesunza okujja ku Celebrity Sunday ba Celebrity Sunday covid nebiyingiramu nembeera nga sobola kujja so bwetyo ebadde wa Pastor Wilson Bugembe kankulage ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Guluned naye se kyokka Guluned ono mu biga byayogedde yalaze muno si musanyufu eri Zari okuddira Diamond mbuno bagenze kukuza abaana kuba yagambye muno yasobola okuba nga abeera nga Brunoke omulimu gw'okukuza abaana n'abeera ng'akola ki ng'agukola bulungi nnyo so tulaba nsonga lwaki Diamond yakubidde Zari essimu amutwalire ku baana abalabeko ate ne Zari naye nakkiriza ne mugamba ati kati abijjayo n'agamba nti tutwala munnange tukolera ku bantu balina following so n'olw'ensonga ezo si musanyufu eri Zari wadde n'akamu n'ak'eddagala kankutwaleko mu byabadde wali enansana ku worship house ew'omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe ne bakyali baffe ononna tubatumireko nnyo ate tukomeo tugenda amawulire amalala mangi nnyo first watch Guluned nekyo tulaba kikimu subscribe wano wenyinyi ku Celeb Jazz with King Smith. Nobody can say but Jesus said yes, nobody can look at Guluned. Munyanirizeeko omuto wange mu nnyumba ya Katonda nina nakikanga musanvu buuza ku bantu ensi yonna ekulaba
Linga Nange. Just walk over Zakatona. First of all, Okuba Namuchali Deko, finally. Okshali la kwa. Katonda. There's a man watching happen right now, like almost in Kange. He said, Allah's been in church when I was 5 years. Wasembo gina mu church when yake 5. Twenty-two. Twanele ko inene kaka. Omanze benabi ni mwebili wasembo gina mu yake 5 omanze meka. 17. Everyone, welcome Brunei to the Lord's house. Olomu yake na shika zamani kabisa. Obero. So, are you married? I'm not married, but I'll be married soon. But there is a wife home. Of course. So when you went? Ongambye nti mukyalawo akusabisa service eno buli lunaku lockdown yonna. Bully. Nga kimwe ngambye nti bully. Kyalaga kwagala. So lockdown yonna obadde osaba? Badde nsaba. Mukyalawo ze pastor we? Go pastor. Nange go pastor. Kuba amazima gali nti nze pastor. Go and nzijukiriza nti Katonda ajali. Sisobola kulimba mu maaso ga Katonda kati ndi mu ofisi ya Katonda ndaba wali yadembera naye wala gyembalira naye to be honest, like Nago is a deal with God because of you, Pastor. Where your program you can be. I always worship. Body at what citizen be a similar. Thank you. So briefly, Bakuzara. Biatoni. Where Grenade? Grenade is Nezatica. Is there no what else? Lady Aroka. Elia Grenade Yava. Elia Grenade Yava Mosi. Yava Mosi. Simana way I jump up grenade. Grenade is Nezapo. Jesus is There's a picture, Julie. So, Mbuza. Ongambye wajje Kampala ngoze kubanja bumyu. Najje Kampala ngoze kubanja. Sajja Kampala kubeera. Wajja kubanja. Ava ku ssomero ne nzijja manje essente zange ez'obumyu. Bwe najja okubanja ne bannuma. Mu njogera yaffe bagamba ne bannuma. Bwe bannuma nalumwa. Bwe nalumwa. Wajja emyaka emeka? I was actually, when I took Kampala, I was making 6 years. Why did that? Najira kuchimodoka chevidongo. No bina mu Kampala. Ngwene myaka mukaaga. 6 years. Ongambi watamza bigiro okuvecha okuva. Okuveria tole baka chazanga. Nga jala bansasule. Ate bwe najja okubanja ate nanyumira obunyumiro. Ndera bire chazanga. Kubanja wasukuka agenzi. Nazukuka agenzi. Nga nawo obumyusi bubu. Nga atali Kampala. Ebisende Kampala bagawo visa. N'obumyu nawe tewali bubu. Obumyu tewali bwange. Nagenda ne mbubba. Oh, wow. Nabubba wa mukwano gwange yali aneesiga ennyo. Olina emyaka mukaaga? I was 5 by then. I was making 6. Nabubba obutumbi. Mbutu ngeneesanyuse omuyimbi wange gw'enjagala ennyo. Yali ayagala obumyu. So bwe namutwalira obumyu obwo omuyimbi n'asanyuka nnyo. Omuyimbi bwe yasanyuka nange neesanyuka nnyo olw'okunkwata mu ngalo. Naye obumyu gye bujje nina okusasulayo. Ate ono omuyimbi yalina okumpa essente ez'okusasulawa kati neerabira nti ate nina okusasula. Kati bwe nazuuka ku makya nezijjukira nti ate nina okusasula. Ate nino omuyimbi agenze. Omuyimbi yagenze. Kwe kutambuza ebigere ng'ojja ogoba muyimbi. Natambula ova ku makya mpaka ssaawa 12 okutuuka omuyimbi we yali. Era n'okujja Kampala onoonya muyimbi. We natuuka n'olugendo lwe nvuddeko
mu kifo ky'okubanja nanyumirwa bunyumirwa n'ekyakala ekipempewo kimanyi sokazi n'ekipempewo envago era nezamu era nenneebaka kati era bwenneebaka era nazokka omuyimbi agenze tuweweddeko azze Kampala. So waguza kamiliyoni obumyu wasiyo ekipempewo lwaki otubuzaabuza so mubumpi taba kuba kamiliyoni singa sinzaliwo so wajja kubanja kamiliyoni obumyu. I went through a lot. Nasula was straight for 6 years. Yeah. Chameleon teyanyamba, but namufe singer, he did not help me. Yeah. But he showed me the world. Singer, singer biwavuyenyo, wasagala kabira wano. I went through a lot. Naye singer si chameleon, singer si wano. Bwangambye nti kamiliyoni yange gy'oli ng'ofuuse sitaani akugamba nti nani etondera nsonyiwa sente z'obumyu si sente z'obumyu yanetolera okuba nga teyanyamba ye bw'alowooza titeyanyamba nagamba ati saakuyamba nagamba nsonyiwa saakuyamba simanyi lwaki saakuyamba naye nsonyiwa ng'omuzadde kuba bwe namufacinga like 3 times. Yeah. When I'm facing like 3 times, Sadaayo teyaddamu kundaba. Addamu okulaba ng'olisita. Addamu okundaba. N'ekirala nze njagala kwebaza ba Chameleon kuba bakuze nnyo. I mean a superstar to come and say saakuyamba. Bameka abantu abasitop bayamba. Kuba nze bameka besiyambye Mukama. Munsonyiwe. So here you are today. Yeah. Golowooza nti taba kuba Yesu gatoliwa. Sirowooza bwe kiri. Singa si Chameleon. Meya. Actually, Mayor one. Singa si Chameleon. Nah, I see you. But never to be honest, yet Janagamba sorry. Which is good. Pastor Nakaba. Kati kintu ki Katonda ky'asinza okukukolera? Katonda ky'asinza okukukolera. Ampaddo obuganzi. Abantu bakwagala. Ekinyumidde okulaba ba superstar bonna nga bajja wano ng'amaaso gaabwe gabeera gakaaba lwaki? Pastor, I don't know, naye mpulira nyinza okunyumya wano ne bukya mpulira omutima gwange gwetadde like I'm free. I'm back home, like this is home. This is home. Nze nazaalibwa bagenda okuzanga waffe bakkiriza nnyo twali tusaba nnyo naye bwe nava ewaka bwenti nembirabira naye saabirabira mbuba ki nafuuka badman kuba ensi gye nafeesinga nalina okuba badman ogiyitamu naye Mukama yanyamba bwe nabeera ku street for 6 years. I did not use drugs, sabako sakola ki simanyi kyampeninga kitya kuba mikono gyange bonna baali babikola naye Mukama yanyamba nembiyitamu yonna. Tukubire Katonda engalo. Bwe nva ku NBS ngenda kusigala ku Pastor Olson Bugembe Facebook ne YouTube. Mudakiika endala 15 kozi buli service eggwama. Yes. Pastor, ekiro kyali kyakulinnya nnyo. Naye just tutuuka ku airport. Naye nagenda olwasooka okugenda ku airport bwenti. Tebankebera na kunkebera, bali bangoleraku bwe bati. Kati omusajja w'obumyu wamusasula sente ze. Waali yasinga okweyagala essanyu ly'ayina. Ng'obumyu wakamusasula, omugambi wakamusasula. N'addayo. Nesanga eggaali ye yamenyeka, sajja mukulu bambi kati. Ne mugulira eggaali. Mu bumyu bwe. Ne mugulira eggaali, nzijukira bulungi. Nagenda ne miliyoni zaali 3. Obumyu bwali bwa mitwalo, bwakanyuma ebiseera ebyo kali ka mitwalo 2. Ne mugulira eggaali. Namuwa emitwalo 5 saakulemu. Ne mwetondera. Yali bakujjukira.
yali yanyigira naye yali amayisi bijjukira nabijjukira naye ng'amayisi mujjukira namujjukira ongambe kati oli bwoddayo omuwaayo wakakuŋambye bana akamugwira obumyu bumeka muwanike emikono aye katonda nsabira buli muntu oliddayo n'osasula buli kyewali ddagala lunedi ndowooza katonda yategesa enjiri eno mu lulwo kubanga gwe example nsabira buli muntu katonda akumpeereyo chance to pay back to clean your name mukama akuwa erinnya eddungi mukama akuwa obulokozi mukama akusitule tukubire katonda engalo abooluganda my sermon is may God surprise you semberamu wano bali abakamera Pastor yes sir because abantu bisembe tubingi okubalina focus let me say that because it was my dream and I became it and I'm proud of it. Oluzungu olungi oluna walojja Pastor I like your accent. I really like your accent. Thank you. Sounds like mine. I've never done it, Pastor. Oh, thank you. Pastor, bafanzi bange baliyo wonna badde sifunako kyansero okubeetondera bisembe bintu bingi ebibadde bibeerawo ku media abantu abamu nga bagetinga heartbroken olw'ebigambo ebyogerwa ku media n'abantu my personal friends bembadde nabo abalowooza nabeerabira pasita nja kutwala omukisa guno kulwabafanzi bange yenna gwe nanyiza yanyigira eyabeera disappointed in me ku kyenakola kyemanyi kyesimanyi nekyesimanyi njala fukamira bwetondere ekwano gyaffe nokalezakuga bafanzi bange balimankyawa mu nsonga eyo kuba beetaaga So, nsaba otusomera ekyandikibwa musajja wattu era gibikula Corinthians ongambye tulina Bible nyina nesigisoma naye bwengikwata wetu olwezere wange esula wano waliwo kubambyange bampa ekirabo nga kya Bible I was surprised naye bwengikwata ne bwoba onkoze ki nze pasita nakwata sente zange nengula emotoka gye nali ndaba mbu ya kiroto kyange 70M nengula emotoka in 2 weeks negitomeza negwawo naye pasita nadde ewaka ewange nekwata Bible yange nenfunirawo otulonenewa wadde emotoka eweddewo navamu nga ndi mulamu nemikono gyange balamu so buli bwokwata Bible owulira okutemewa okwata Bible yange bamekanga ekyo kituufu gyoli you feel the word of God is power kale NBS mwenike emikono may God surprise you may God lift you katonda akuwa obulamu bw'otasuubira katonda akukyalire obewo wafaanana watya oba wafaanana watya Yesu ayingire mu bumooli mu madirisa mu baana bo mu famireyo mu kikakyo katonda abakyalire abeewunyise mu linnya lya Yesu Kristo may the Lord surprise God bless you mukubire Yesu engalo please wait for us first ekyawandiikibwa kati pasita neka nkuvugemuko ekyawandiikibwa oh man, I feel good. You feel good? Amen. Me too. 1 Corinthians omanyi weki Pastor. Semanyi. Abakolinso ekisooka 2:9 mugifunye kati gamasomero e Luganda okulire
Sega manyi ti grenade yankubidde essimu nga mmeka buli wamukubira mumpeereza ekyandikibwa nkole practice yatuuse wano essaawa nga tukyali mu second service ne tugeza ntukokedde tukiyitemu mumukubire mu ngalo awulire afe ngenda kwogera nga mumalayo ekyawandiikibwa wafuna eriiso the eye ng'omalayo nga malayo ki ekyawandiikibwa oyogera kimuze nekimalayo amazisi oba ofuna kufuna eriiso lyeritalabangako amatu lyekatawulirangako okutu kiri okutu okutuuko lyekutawuliranga mutufuna omutima lyegutafumiitirizangako oba lowoozangako gezaako asoma bayibuli byebyo mukama byategekedde abaana be abamwagala nange bwetyo bwe nakagala. Ladies and gentlemen, clap for Grenade! Thank you, my brother. Thank you. Can you give it? Thank you, brother. Thank you for coming. I love his voice. I love his voice. Come on, people, clap for Grenade. So, what your eye has not heard, your ear has not heard, is what he is preparing. He's preparing for those that love him. So, do you love the Lord? A few things I need to tell you in 10 minutes. Then the other service will come in. God loves you. He has a plan for you.